ettaka ekyegedde kyekuwanirira nga lwaki tuli wano kubona tewali alina eviction order tewali alina anything wabula balwana kubba emyaka gyonna babaddewo nga tewali avayo nti baagala amaze okwebaka bo baagala ovakede bamutemye emiti mashini gyakabira wano oyo omwana bamuyita mwamusirikale yamuleka wano vetera yakuumawa bamukubye emiggo katono bamutti so n'olwekyo ate no bali yetoolodde lyonna lyonna okujja paka wano yakimanya nti bino bijja kubeerawo kyekyamuteesaawo task force presidential initiative land task force kiibano tewali muntu agenda kubba ttaka wano kubanga baga kutuyitiramu ttaka batugirye naye muzeeyi ekintu kyeyaleeta tulina okukikuuma tulina okirwanirira nabadde alwanirira ttaka ly'abantu kati ye nayo bakoze ekimalizeeko so tuli redde okweŋŋanga buli muntu yenna agezaako okubuzaabuza gavumenti yaffe nga yeevumbise mu ttaka mbwadde akyawaganye gavumenti mu bantu muzeeyi tawagirangako kubba ttaka era ensonga lwaki olwaleero tulina amagye agakola ku ttaka kubabbi omwami asimu ekyalisa asanga abazimbi bange abagamba nti nno wano yagulawo dda aguzeewo n'akwata fensi n'asibawo n'agamba abazimbi nti bajjako ekizimbe ekyaliko ye yali nnyumba yange mu nnaku 3 era bw'atabijjaako ajja kubimenya era ennaku 3 bwe zaayitawo enju yange yamenyebwa nagezaako okwekubirako ku poliisi Kasenyi ne bansindika Entebbe owa famire eyo abamu ku baatuguza Kalyango Muhammad era yamuwaako obujulizi nga tuli Entebbe n'agamba nti nno yesi ye yamenya ennyumba nga Kalyango asimu ekyalisi ye yamenya ennyumba yange era gwe mbanvunaana kati we nawulidde nti naasimu ekyalisi nti yakwatiddwa kwe kujja wano eno okukakasa n'okulaba nti no wabaawo ekikolebwa ku mwami oyo. Kikigo kyewandisabye nsawayalira akakiiko kikayinza okukola eryasinga oba asimu kyayinza okukola eryasinga akakiiko kamusaaku ekisooka okuliyira buli kimu ekyayonoonebwa n'ekyokubiri amateeka kuba ye agamba w'amagye takwatibwako kaakati wabanga waliwo nti ye nti ow'amagye nga ali waggulu w'amateeka kyenandyagadde okumanya nti ye bw'abanga ali waggulu w'amateeka baleme mukwata naye bw'abanga ali wansi w'amateeka nga Munnayuganda yenna wabeewo ekikolebwa ku lw'ebyo byakola kubanga alina n'abavubuka batambula nabo bakozesa emirimu gye yesebo. Awas. Dilema. Bali si bacha. kino yakiwa abantu batalireko omupiira bali mukyalo olina District Internal Security Officer. Now, talk to him. No, nothing. General, musime yafande mutaka. Cheshindese kutokomanya musanga mutaka. Nange mbadeze ku nsonga ngeza. Cheshindese na omanyi afande kasire ko gwanga yino obimanyi.
ojo omusimuyeyo nzize mbuuza bano namu bitemye kyekindesi wano kyabadde weggulo aŋŋambye no ate omusiro ogufuka ogumalayo mu mpale weefukire kubatenala basitade okyase kati nedda n'akajja kati bikiyiyo nakasimba wano nange nzize nga mugamba nenyama kimasayo nkubidde bosi yantumye mumugatekwadde security nojja nayo nitumanya nti oze ofiisayo wano polisi yabadumbo yawo yote kipatipa wacha ebimotoka bye baleese biriwa sasa mtuelezee biriwa njali motoka ze babadde beyambisa kwa kusema haki subiri hata usikufe ani abaleka oyo ali muzeeyo sendiani Chebisalo ofanana ninga tofanana tatu kakati muzei twine ebintu byensobola okubabuuza nina ebintu enyinza okubuuza muzei n'agamba talina documents wabula gavini ne mwanyina ne bastatinga nti ettaka lino bwe bamala gundi lawyer Kichoncho yagezaako okukola ki okuligula n'agezaako okukompasatinga bali abagundi 31 acres whereby we baziika muzeeyi kati lino gavini n'agamba lino tebalina busobozi obukola ki obuligula gavini is there nga lyani lya muzeeyi kati kankubuuzi okimanyi nti ettaka libeerako ba ownership babiri okimanyi kubeerako ow'ekibanja n'ow'ettaka kakati gwojja otya n'osanga ovakedo buli kimu kyonna ekiriko ente we ziriira n'agamba talina documents wabula gavini ne mwanyina ne bastatinga nti ettaka lino bwe bamala gundi lawyer Kichoncho yagezaako okukola ki okuligula n'agezaako okukompasatinga bali abagundi 31 acres whereby we baziika muzeeyi kati lino gavini n'agamba lino tebalina busobozi obukola ki obuligula gavini is there nga lyani lya muzeeyi kati kankubuuzi okimanyi nti ettaka libeerako ba ownership babiri okimanyi kubeerako ow'ekibanja n'ow'ettaka kakati gwojja otya n'osanga ovakedo buli kimu kyonna ekiriko ente we ziriira
nga tukyatambula nabamukwata nabamukuba emiggo oyo mbw'atambulira mu ttaka eritali lyabo. Abantu bano babagambye ekibaze wano mwababuuziza? Bababuuzizza mbu be bannannyini ttaka bennyini abo nga beeyogerako ffe tubagamba ffe tetubamanyi. Nannyini ttaka tumanyi mugenzi ne muzeeyi yagamba agenda kusasula ettaka lino erya muzeeyi. Ani muzeeyi yani? Muzeeyi mu ofiisi ya pulezidenti yagamba egenda kusasula ettaka lino biggweera awo. Bano nabo bagenda basasula kati bwe babasasula abamu kati ndowooza bano nabasalawo baiddizewa ttaka lyabwe. Embeera ze mbampita maaka miiki kati mbeera tuse n'afande oyo mpinta afande otegedde oli ayise saidi eri naise wano bali bambuuza bagamba wayi lwaki otuyiseeko wano bwetu nenambaddamu konzi lwaki mutugaana kuyita area yaffe bagamba ne tewetokkiriza kuyita wano oli omu n'asituka n'ajja namugo n'akuba wano mbooko mugongo konzi nafandika bwe soko je wano lwaki bano bayaga tukuba nga tekufaamu kikitegeera twakoma booto. Ekyegedde kyekuwanirira ensonga lwaki tuli wano kubona tewali alina evitisoni order tewali alina anything wabula balwana kubba ki emyaka gyonna babaddewo nga tewali avayo nti baagala amaze okwebaka bo baagala ovakedi bamutemye emiti bagitemye mashini gyakabira wano oyo omwana bamuyita mwamusirikale yamuleka wano veterani yakuuma wano bamukubye emiggo katono bamutte so n'olwekyo ate no balyetoolodde lyonna lyonna okujja paka wano yakimanya nti bino bijja kubeerawo kyekyamuteesaawo task force presidential initiative land task force kiibano tewali muntu agenda kubba ttaka wano kubanga baaga kutuyitiramu ttaka bakoleki batugirye naye muzeeyi ekintu kyeyaleeta tulina okukikuuma tulina okulwanirira onabadde alwanirira ttaka ly'abantu kati ye nayo bakoze ekibalizeeko so tuli ready okweŋŋanga buli muntu yenna agezaako okubuzaabuza gavumenti yaffe nga yeevumbise mu ttaka bwadde akyawaganye gavumenti mu bantu muzeeyi tawagirangako kubba ttaka era ensonga lwaki olwaleero tulina amagye agakola ku ttaka ku babbi kyekyo Erinnya nze Lwanga Joseph chairman LC1 Mairikiti. Ekintu kino nazzeeko wano ssaawa 3 ez'okumakya nze okulaba ente akateeka kange kali wano mu faamu ne baŋŋamba ne abasajja nagenza okuba abanneetoolodde nga bakuba essimu nga bagamba waliwo omwami owa kijaketi akuba essimu akubye ente ebifaananyi nze kwe kubayita ne mbabuuza muli baani kobbo nti tuli gwatubuuza gwani abadde n'omuvubuka awo nembeeyanjulira ne mbagamba ekigambo kimu bwaba basindise kunoonya kawogo temwonoona ekintu nakiki n'ekimu ebyawano mbimanyi okuva ku A paka ku B n'ebiriwo essaawa zino bwe basasuddeko n'abatanaakusasulwa era bwe bamaze ne bakuba ente ne bazizzeemu ekintu kye mmanyiiko nti abaana bakaweesa basasulwako
naye bano tebanakusasulwako. Kyemmanyi bamala okukola agreement ebasasula. Bano basasulwa $8,000,000, bali basasulwa $10,000,000. Bali bayiika 31, bano bayiika 47. Nga waliwo ezifikkawo eziriko omukyala Nancy Kombi ye tatunda. Kyemmanyi nga ebintu bino bibaddemu okuva ku byatandika nga ndi ne mukyala Kikyonkyolo ya President. Erinnya nze Kasirye Gavin Gwanga. Tugenze okutuuka wano nga bayokyezza ennimiro kuba tulima ennyaanya kuno, bayokyezza amatundubaali, abakozi mwe baadde bebikka, tanka ezifukirira amazzi zirugendeddemu. So yembeera gye tusanze wano. Naye kituyambye nti tubasanzeewo era bakwatiddwa, ebidirira tugenda kumanya. Njagala okwebaza okusookera ddala omukulembeze w'eggwanga okuba nti asobodde okukola ekisoboka ne batudduukirira. Nebaza General Nalweyiso, nebaza General Lukyamuzi ne unity ye yonna nga bwe bazze wano okulaba mbu ensonga eno eggonjoolwa. Nebaza eyali ADC wa kitange kuba amawole gano we gantuuseeko nadde gwe nasookedde ddala okkubira essimu ne mugamba kino bwe kiti kituuseewo, naye baako kyolaba okulaba nti tukola ki tutaasa embeera eriwo. Captain Jamil Sekitoleko, weebale omulimu gw'otukolera nga famire era tusiima. Nze Moses Gwanga. Abantu boogera nonsense. Mpulidde ne kyamaani w'ekitundu. Simanyi waliwo abalina okusasulwa, bantu tebannasasulwa, bali basasulwa. Jeno Kasirye Gwanga teyali mubunzibunzi, teyabundabunda nti yajja ne yeesenza ku mataka g'abantu. Yasasula property era gibaddeko emyaka mingi wetukulidde ebiseera byonna. Kati bwabaawo we yagula mu ngula y'ekibanja nga tewaali wakyapa, omuntu talina kujja just like that. Tulina obusobozi, tuli bayivu obugula obugoba process ey'ekyapa nti awabadde ekibanja ow'ekyapa yeetaaga ssente era bw'aba atuukiridde tulina obusobozi obwegula. Naddala nti nno bassaabalwanyi bano His Excellency akyali mu buyinza the President era wano kati yasimbyewo okugulu. Alina obusobozi. Omuntu tewali nsonga lwaki ojja omenya amateeka, ojja osiguleyo kitaffe, kwata amajambiya, miggo, olumba omulwanyi olw'okuba ali mu ttaka. Waliwo abalwanyi abalala bakyasitandinzaawo. So mwejjeemu kino nti waliwo abalina okusasulwa, abantu bajja just like that. Tulina problem mu Buganda ya landi, buli muntu anoonya wabbira. Naye nja kumanya ani avaayo eyakola naye endagaano ng'amubanja. Wano we tuli tetuli babunzibunzi. This is our country. We are senior citizen of this country. Ate wano Kasirye Gwanga we yayimiriranga ng'alwana okutaasa ensi eno, yalwanirawo takali. Ne mu kulwanirawo yagula era abadde wano abantu bajja bali ente buli nnaku nkulu babuuze genda mu community. Ente ezo ezirundirwa wano be bazirya ne bajja emmere neefumbibwa ne balya omukwano nga weeguli. Kati abo abavuddeyo kako kasa akatono n'olaba olimbu avudde entebe simanyi yeyita Giso azze bibinja by'ababbi abajja balandi grabbers. Naye wano bayingidde wabi, kyenjagala obbagamba wano mwakonkonye wabi, waliwo omuliro naye nga twebaza His Excellency the President. Naye ng'eno ntandikwa kino tekimala, twetaaga okugazeetingira ddala. Obukuumi bwetaagibwa kati mu kifo kino kuba kati obulabe bungi bukyajja. Abantu bajja tebaagala kulima, bazze mu nnimiro zaffe bawambye ennyaanya ate bamaze boonoonya ebintu, tanka bazookeza bintu bya ssente nnyingi. So those idiots simanyi nti bagenda balina obusobozi obusasula ebintu ebyo. Naye mbeebaza Brigadier General Chams, thank you very much.
ne bannayuganda mwenna abantu balina problemu y'ettaka bangi wano ndowooza Kasirye eggwanga engeri gyali mulwanyi olutalo oluzze wano pulezidenti omanyi ti Buganda eri bubi ku ttaka nsonga lwaki luzze wa mulwanyi oluzze wano Buganda eri bubi ku ttaka ensonga y'ettaka gikwase kannabwala ugiteekemu ddala abasajja abeesigika nga Brigadier General Chams ne Maama Nalweiso aho bonna task force nungi naye ng'ensonga y'ettaka eri bubi olutalo lw'ettaka pulezidenti bw'ota olulwane bulungi Ssematalo lujja lulinga kawuka lujja kuleeta obuzibu mu ggwanga naye mbeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala abakoze operation eno Mukama abakuumi ensonga eza General Kasirye Eggwanga ojja otya okuziyingiramu? Ensonga za General Kasirye Eggwanga Mr. Sendi Mpaji ne Nakalanzi batutuukirira ku law farm yaffe esangibwa ku post office ne tu draftinga amabaluwa bwe twamala okudraftinga amabaluwa ne tugasavinga mu bitongole mu different authorities. Kati bwe twamala okusavinga different authorities twasavinga CDF, twasavinga IGP, twasavinga RDC, twasavinga DPC, twasavinga ne Regional Police Commander oba Emityana plus State House eyoku Lumumba Avenue. State House eyoku Lumumba Avenue njisiima kubanga ya interveninga. Bwe ya interveninga nebuuza Gavin Kasirye nti oyina bipapula ki ebyogera ku ttaka lino kubanga Muzeeyi Sendi ayina ebipapula bye. Gavin Kasirye n'agamba nti ebipapula tayina na kimu wabula gavumenti yabakwasa mwami Kichoncho abagulireko naye mwanyina wa Gavin gwe bayita Susan Kasirye n'agamba gavumenti bwe yamala okubagulirako we baziika taata waabwe awalala bagaana. So Muzeeyi Sendi n'agamba kadde ku ttaka lye alikozese nga bwe kigira. Sendi family Mpaji ne Nakalanzi Florence bonna ne badda kuki ku ttaka lyabwe eri block 93 plot 89 erisangibwa emayirikite Mityana. Amanya agange nze Saalongo Konde Roja nzize okwemulugunya wano wa mwami Jeno kuba twaleetawoko ku nsonga zaffe ez'ettaka. Omwami oyo atutte ebbanga ddene nnyo ng'atutulugunya mu ngeri kimutusiba n'atujja ku ttaka lyaffe yajja ku ttaka lyaffe kubijja n'azimbako ekisenge n'atupimirako ebitooke byonna n'abikola ki n'abisaawa era yatulemesa okudda ku kijja kyaffe okwo era kwe kujja wano okwekubira enduulu era bwe twawulidde mbu bamukutte naffe ne tujja wano kugula ne tujja wano wa mwami Lukyamuzi tulabire ddala mbu yatulugunya bamukoze eki bamukutte